But also you must understand, I mean, the truth should be said. Where was Bob Wine maybe 7-10 years ago? What experience does he have to run the country and to run a political party? He's very popular, he was eloquent, and he easily won following. But is he able to process that following into managerial capabilities? That I doubt, and I want to be truthful. I like him, we've met before. We may disagree in the politics, but I don't think he has capacity to process his popularity into, as I said, the managerial capability to run a party, but also to run a country. Opposition okubera nti no owa FDC inasoka kuvaawo owa NUP achire oba wa NUP inasoka kuvaawo wa DP achikoleki achire bwe buzibu obuli awo. So omu ku bantu abadde basinga olwanisa enkola eyo Ibrahim Ssemujju Nganda. Unfortunately ate naye kikachinze up with him. Nekimukwata ne nayogera kyekimu kyabadde alwana. Ssemujju Nganda nga yakogera statement ziri. Yes. Tosobola kuba na mutima mukambwe ennyo mu side eno nayo byeyogera. Definitely. Nti basoga musajja abadde abalaka. Definitely. Mumaze okuleyinga ground ku interview wali nga mugamba ono tasobola kukulembera opposition. Yes. Obuzibu obuliwo bano abasajja balukwago tebakyagibwako adiifi. Mu kaseera nga abantu bonna beegasse nga bamwana yingi abantu bonna abawansi abavubuka nga bavuddeyo mu byekisiru byabwe ne bajja mu politics nga bonna bakkiriza nti mu butuufu omuntu gwe tugenda okusimba emabega ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bano beekuluntaza ne beebuzaabuza nga bakwata obuzindalo bagamba twegatte, bwe bafuluma ebweru nga bakola birala, ku ground nga bakola birala. Nze bano abasajja sikyabajjako hadithi onoonya engeri gy'osympathizinga nabo nga bafunye ebizibu n'ogamba oba bazannya politics waabwe. Mulabyeko ebyo ebyalukwago tusobola obikozesa nga politics waggulu bwe tuti, naye ekiri munda baagala okukola omuntu owaabwe. Nkikudiremu, baagala okukola omuntu owaabwe. Baagala okusuumuusa omuntu ababeera mu opposition nga bwe bakikola ku Besigye ebbanga lyonna. Njagala otunulire bino ebintu. Operation ya SFC gudde obugwi bannamawulire bavuddewo. Bannamawulire bakitegedde batya? Opposition ebimu ku bisinze okubanga bitukola obubi kwe kubanga tufunamu obumulumulu okwerwana n'okwemalamu amaanyi n'okunafuya abalala. Kikyamu nnyo. Era omu ku bantu abadde basinga okukirwana kyanneewunyisiza kyannakuwazza ng'ate naye kikachinze up with him ng'akyogedde nti Mwami Kyagulanyi tasobola kukulembera. Mwami Kyagulanyi yeezimbye ye nga ye natazimba political structure or political party okubanga yetwala obuyinza era amubuusabuusa. Because now what is facing Mwami Kyagulanyi is the same that faced his principal Dr. Kano Kizza Besigye. Ono constant ono ne olukero nako olwenkyanga ntaminza imagines nga ali kusaidia opposition. Tactics zakoledde ku Mwami Dr. Kano Kizza Besigye obazi yakola kwani yakola ku Mwami Kyagulanyi nange zagenda okunteekako. Kakati kiba kizibu nnyo nzina okunnafuyizaawo nga naawe bakolako biki bintu byebimu. So kunze much as I know he's a very critical man, I like his arguments, but there ndaba nga yakozemu blanda ya manyi nnyo ogezaako okukkakanya. Yasparkinze dissenting voices mu situation ye. Era nga bagamba wiiki emu ng'akatambi kaakajja nga mutubuulira bino kuba nabadde mbuuza ku bulumi ensi bwe yayiseemu oba ensi bwe yalabye nga bugenda ku lukwago n'omukyala n'ayogera, why are these people speaking like this? Nga bo defense yaabwe beekutte katambi ka Ssemujju Nganda. Tutuuse ndowooza okwitineesi nga kye tutalabangako. Ebintu bya Amin tubadde tubisoma busome mu mawulire. But I think this is Amin regime regenerated through Muhoozi. It is really bad. It is really bad.
bwabanga alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda tufuga bwati. Already we are saying no. This is not how we are going to run. This is a lawyer, a respected lawyer. Atayina kintu kye yali aganye ku respecting nti ne bw'oleeta summons n'omuserving akeera enkya na reporting. Lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu bisenge talina kye yabbye temamukutte nti oba ya Olunaku olwaleero awandiise n'ateekayo ekifaananyi kya Lukwago twogera ku account eri mu mannya aga Muhoozi Kayini Rugaba ne Blue Tick. Tetumanyi oba yagirwaninga oba biki nja kwogera naye ng'obaako oba serious butuukirira. Yawandiise n'agamba olwaleero today I will release this idiot to police. Olwaleero ngenda kutta kyogere idiot omusirusiru ono muwe police omumbatuutu omugwagwa. Omugwagwa. I have run out of diapers. Takyalina pampa za kusiba mugwagwa. Never test me again. Temugezangako okunkyokooza. Kati ng'agamba Lukwagalekerawo okuddayo mu kyayiza kiyizi kati agenda muta. Pozi yagambye adde akafuka emirundi nga 13 ng'afuka munsonyiwe nga bye biriko. Twitter eyokubiri n'agamba my beloved wife Charlotte has convinced me to release the criminal Lukwago. Mukyala wange omulungi aŋŋambye nti omuzi w'emisango ono Lukwago. Criminal si kyo I will release him because of my love for her. Nja mutola omukwano gwe mulinako omungi. Gwe nina ku mukyala wange andagidde okuba nga nta omuzi w'emisango oyo kungwe. N'ateekako ekifaananyi ky'omusajja yazanya firimu ya Yesu abantu ge balowooza nti ye Yesu. I thank my God and ancestor Jesus Christ for all the strength he has always given me throughout my life. Yebaza Yesu Kristo. Amaanyi n'obuvumu bwamuwadde mu bulamu bwe bwonna. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo in Focus with Frank Antambi every Tuesday gye tuba tubeera nga tuyitamu. Frank ku mulundi guli twakolera eggwanga ne ligamba professor waffe tumanyiwe tumwagaladde Jaganaati ne bagamba mapu ze wasomako obusomyi ezo tezaali part of geography ate nga waneeno bamanyi obeera mu geographic politics kati ate twaleta geographic kyoyo. Sagala biddamu. Comment waziraba. Yali bikose. Sagala biddamu. Soko buzeko wakola tutandike. Abatulaba banaye mwasibye mutya mwasuze mutya gye mutulabidde yonna programu yaffe nate ebeera etunula. Tukiyita tutya lenze ey'enjawulo. In Focus with Frank video assistant referring nekwata ku nsonga eziba zaguddewo naye nga wabulayo ko perspective eri endala ey'ekikugu kyekiba kindeesa olunaku luno olwaleero so mbalamusaako nnyo ne mbabuuzaako n'okugamba okugenda okuwagira ku bakama bange abamu No Watch mitwalo 3 egya Uganda gwe nga weerolera firimu mwezi mulamba ng'olyoko oyotera ddala simanyi bagga oli mulabi nnyo wa firimu nenjagala ogenda kimanyi oli wa music ogenda mulabika kano ka firimu kebayita Michael akogera ku bulamu bwa Michael Jackson bamukoze mu kalita biopic. It's a movie nebeera yagala ku life y'omuntu. So it's called Michael. Vijay Junior yagitudde mu bulungi nnyo yagikoze Vijay Ulio yagikoze Vijay Emmy yagikoze nkulaga obulungi bwa No Watch nti oba ne movie
fe ba video tujiba bamanyi kati gwe kabaka safu goyagala gwolaba wabera ulinga gamanze seva ku Junior wale oli agamba seva ku Ulio wale oli agamba seva ku Jingo kati ba video bonna mu Uganda 50 bonna bali kuno watch naye chenja ulu mitwale 3 bintu bibiri ibade constant mu Uganda over the last 10 years mu 7 years abade constant naye kati ne muno watch price emitwale 3 tebichuka inflation ne we yambuka fa wada amafuta legaji affecting bitu affecting netwagala abantu affe tubamanyiza mulinzo lutalo lwe Irani rugwe bikomewo esatu awo kandi fe tu sacrificing ntugamba tujja kubanga tubongeza so genda ku mutimbagano gwa muno wacho berengo la film zanjo gere tandikira ku downloading application ku masimu ebireko tekemu email address otekemu ne password oberengo olabira ddala Office Romance mu video Junior yakakoze Blades of the Guardians Citadel kaseri yako ne films endala nyingi ngate waliwo ekipya ekijja ekya local production ila kati njaga odeyo tandiko kuzanya film tujazibula ku muno wacho. Okay. Yes sir. Nja kuzanya film. Yes sir. Nga bulijjo Lugave Herbal Products bagamba Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwatanyizibwa senyiga kifuba miro gikusiwa bobo otambula nabo ate gowa ulcers heartburn bloating aluto repika pika signs oneza ulcer okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ate wamu hajja senkiza musomi waddwa gwalina ebikutawanya nawo osobola mukubirako ku simu noberanga osobola okubera nga otambula tugenda tambula speed onako olwaleero in focus with Frank Antambi Frank tutunuddewa leero ensonga ebadde enkulu mu ggwanga kwe kubadde okuwambibwa si kukwatibwa manyi mubigira okuwambibwa okwabadde oba ekweyali road mayor Elias Elias kwabadde olunaku olwajjo ku Mande amawulire ago tukidde olunaku olwaleero sabaze zino ziri 8 n'ekitundu wenkeberako exiam Hoskine Rugaba eyabadde somyo kubanga yamuwambye agenda muwandula ng'ekyennyanja kiriwe kyawandula yona agenda kuwandula amulakidde olunaku olwaleero kusinzira ku tweets zino era wonoolabira sheena akawungeezi sange emujo ozirabidde babbiri bayinza oba omukulu bamutadde bayinza okubeera nga yona ekyennyanja kimuwanzi kasayagano ogende Nineve eggulu jjukira akabaluwa akayita omukulu nga complaininga mukulu w'eggulu nga complaining anti munnange am so disappointed in you tolaba kabaluwa ako kutaddemu omusaayi gwange gwonna kati ngenda gukujjako ebityo kakati that is the issue ebaddewo naye mulenzi ya leero tugenda kutunuulira twatuuka tutyawo okubeera nti nno due processes ez'amateeka ate militaries ozitopolinga abantu awo wali very very unfortunate ng'eggwanga tuli mu bweraliikirivu bungi nnyo situations ngezo singa tuzireka nezijjanga wezigenda nga abantu abazikola tebaholdingiddwa to accountability tugenda kwesanga mu kaseera akazirunga eggwanga awo tugenda kuyita tunawo mu ange eyo yennyini waliwo abamu abagamba eno firimu yennyini nga bo tebakkiriza nga gwe analyst atunuulira ensonga of course ku social media buli omu yakirabye nti bagezaako waliwo abagamba nti bagezaako okuzimba opposition leader omulala after Bobi Wine ogenda ebweru bano balabika balina byompanze tugenda kuba tutunulawo awo sigenda kutunulawo nnyo anego genda kuba okuba VAR kuba ensonga naye ku mutimbagano olina okubanga odirabyeko tuddewe awalala ensonga za Jaluna Kasolo ne Mansur Semanda nayo zikyanyinyitidde lunaku olwaleero wetuukidde nga mukwano gwa Luna Kasolo Haja Luna mubiru ate yayina basonzeemu tebakola mulimu oyo si Geoffrey Rutaya gwe yasongamu engalo wano nga mugamba waleeta omusajja nanziba akalulu webale nnyo era wano wetutudde olunaku olwaleero mukyala wa Geoffrey Rutaya tugenda kubaako naye ku channel ojja kumulaba Mama Irina Mami Irene mugenda banaye ebimja bimubuuza ebyakalulu ako nga wekagenda alona abiyingiddemu wabula nga yagamba waliwo abakuumi obubi industry tugenda kwatutunulako awo tunatunulamuko kuba nalabyeko omukulu Kingisa Hanga agamba ino omukulu gwe yalabye atudde ku mmeeza bonaye awo endowooza omanyi kyekitegeeza ogamba gwe bayambaza ebiteeteeyi tonnabiraba ebiteeteeyi sinaba kubiraba njabikulagako awo tunavuddewoko waliwo ensonga endala eya former Miss Uganda Stella Nantumbwe olunaku olwajjo Kano Edith Nakalema yali akulira anti-corruption ku State House awo yavuddeyo nakatutema n'agamba nti omukyalo oyo yali ava ewaka ewa Bukenya yavaayo na buli kimu Bukenya ki yali amuwasizza
si professor olwamwita Bukenya amanyiwe mbolidde nantumbwe alabika alina entumbwe ennungi erinnya eryo sitera liwulira gwabimanyi muwala mulungi entumbwe kweri n'agamba nti yabba ebintu by'omusajja era abizzeeyo omuwala olunaku olwaliro webukeeredde tuziyita receipts n'alaga nti nebintu bibi nabireka bwendi naye ekisinza okuba nga kikuba abantu nunu yennyumba mwe baali nga balaba nti tesaana Miss Uganda ennyumba ya Bukenya mwe bali barentinga era nezimu ku nsonga ezibali sitingiddwa mbwe ekyamuddusa ono yamusuubiza nti olumala embaga tuyingira mansion naye ate n'asigala nga bakyapangisa gye bali bapangisa awali staffi awafunda awatajja mu kifo kya Nantumbwe ki ekyamukwasa vidiyo bitugenda okuddako awo mu VAR tugenda kale katandike ne Lukwago yes now ensonga za Elias Lukwago okukwatibwa olunaku olwajja tugenda kumpisaako wa Gashumba Franco Malingum nga bamugamba yennyonnyoleko ku bya M23 okay ojja kunzijukiza yavuddeyo nayo nakonako n'agamba ayagala kuwandiikira omukulu jukira ebintu byaze bubi Franka n'agobwa ku Piero yu mu buvunaanyizibwa babaddemu waliwo ebitambulawo ne Kabanda naye katutandikire wali ku Lukwago okuwambibwako olunaku olwajjo Nchukwe y'amaanyi nnyo era kwennyamira naddala kusaidia ebyobufuzi by'eggwanga n'enfuga yaalyo si ku opposition yokka oba si ku professions nga lawyer but ng'eggwanga because imagine omuntu ng'oyo omukaliba mu stage gy'alimu okubanga asobola okuwambibwa bw'atyo n'atwalibwa mu basement nga bwe bagiyita nga tebayise mu due process kiba kitegeeza ki okubanga tuyisa olugaayo because ensi ensi ezigenze za advancinga from this stage to another stage ensi ennaku zino naddala nga tugamba nti twalwana tubeeko bye tukomyawo mu bimu ku byatulwanya abaalwana kale ng'eggwanga okubanga tukomyawo enfuga ey'amateeka rule of law 2026 after 40 years okubanga ebintu bino bizzeemu nga we byali ebyalwanya okubeera nti no administration y'obote ojjukira kalulu kala 1998 mbadde ngamba nti ojjukira tewaliiwo tusijja kukujjukiza anti twakasomako nti olwaggwa mu bimu ku bintu ebyakolebwa kwe kukwata balawyers abaliwo ebiseera ebyo in fact nga ye obote alabanga ba professions nga balawyers abaaliwo baali balabebe nesiga eddamu zino n'okutwaliza awamu kati nibataliko kubanga bawambibwa kikimu nekyali ku Idi Amin Dada judiciary yaliwo naye nga tekola okubeera nga ne Chief Justice Bendikito Kiwanuka natandise owulira nga boogera ku linnya lya Bendikito Kiwanuka nga bagamba kati olaba President Museveni babadde bajjanga ne ba celebrating obulamu bwe era ne bayogera naye ekyagala kufaananako bwe kiti definitely kakati now we are trying to look at the apparent replacement of the due process with force due process ey'amateeka nga twagala okugisikiza eryanyi awo no wennyamiriza ddala lwaki otugenda ku rule of law enkola ey'amateeka enfuga ey'amateeka era omukulu omuloodi webale nnyo okukwatibwa kw'omuntu kwonna n'oboze kukwata ntambi an arrest is carried out under lawful authority tojja buzino n'ovuba sekanjako niwaba yakoze kikolobero ki tomuvuba buvubi lawful authority kubanga era mutugenda mu constitution yaffe ya Uganda omuntu toba na musango okutuusa nga bagukusingisiza wano ojja n'ovuba obuvubi omuntu bw'otyo nga toyise mu due process what if ali innocent bino ogenda bisasulira otya kyobolaba nti tulina lawful authority nti wabazze balina okukola ABCD ne bakutwala n'okola statement okunoonyeza okitegeera wano mu kyalo kwabwe tekyakoze eki tekyabaddewo kati rule of law okubanga tugisikiza eryanyi kakati suspect wabeera nga bakususpectinga nti gwe Lukwago bakutegeezaako n'ensonga lwaki baagala okubanga bakukwata tebamutegeezezza bavubye muvube ne yamuteeka mu drone yamutwala mu ki mu basement ekyokusatu okkirizibwa okubeera nga oaccessinga balawyers bo nze bankwata bampa omukisa okukubira abantu bange nenkubira ne balawyers bange tugenda ku bail application wali nga weebali batuuse dda tuli ku due process okukitegeera esikiddwa eri mu kusubstitutingibwa by force eryanyi naddala ate eryaki eryemmondo deditaini oyo abeera akwatiddwa is produced before court within the constitutional timeline ekyo no tukyogerako bwogezi kati naye nga baali bateekawo ssaawa mmeka
ng'otuuse ku poliisi paka ku kooti. Weebale nnyo. N'essaawa zino tulina abaana bangi nnyo abakwatibwa, tulina abantu bangi nnyo abakwatibwa ne babeera mu detention centers okumala emyezi n'emyezi. Oba okitegeera. Kakati eyo bino ebya rule of law by 2026 kyannaku nnyo okubanga aye tuddayo emabega ebintu bye tulwana okubanga bivaawo ekyokubiri bibalwana kose tetwabirwanako bazadde baffe balwana nga basuubira nti ensonga zigenda kuba zikola ki zitereera. Now essaawa zino there is a conflict between military authority and civilian justice. Military authority eryanye era liri ery'emmundu lyenkugambye. Now ne civilian justice nti Lukwago teyabadde just opposition leader oba opposition politician. Y'omu ku babadde ba lawyers ba Dr. Kanokiza Besigye era ng'omusango ogumuvunaana tulina kuba nga tugutegeera naye nga ekyabadde kiri mu nkuubo nti yabadde alina obuvunaanyizibwa obutwala ebiragiro bya kooti byali yeeyisizza nga application ya client we Dr. Kanokiza Besigye Robert Lutali bali mu kubanga ateeka mu nkola nga munnange waliwo alina okubeera nga asaavingibwa. Omukulu yali bagenda okubeera nga basaavinga nasooka n'akabatema nti yenna anaagezaako anajja yenna oba gwani gegezaako obugezi olwo nga oliyita ekipapula ekyo nja kulyawo era munnange Lukwago nenta teyabugiza mbooge bagaba batya wakatayite kabugiriza mbooge ne bamukwata ewaka ne bamu abductinga ne yamuwamba. Abaala bonna abazzeeko ne basemujinaga gwe naawe saawa yonna. Kakati awo munnange tetusobola kubeera nga tulina kati nga ba lawyers ekintu kye bayita legal representation. Essaawa zino omanya nti interference ezzeewo. Ojjukira mu kunoonyereza kw'emisango gy'omukyala Anita Among. Omu ku ba lawyers be amanyiddwa nga ye what is his name omwami oyo Adeke there is a name yani there is a name bambi omwami oyo bamukola ki bannanga I have the name here n'erinnya limbuzeeko Caleb something Alaka thank you Alaka yali awandise tweet nga yemulugunya ku yamugamba gwe nawe tugenda kukwata. Kakati legal representation tujira bangeri being interfered with era kyakweraliikirira nnyo eri essiga eddamuzi okitegeera. Ekirala ekyokubiri courts okubanga acting independently tunaddamu kubanga tukirabako kyannaku nnyo nti n'amakooti essaawa zino they can no longer operate independently. 2026 bino ne tuliko tulowooza mu twayitwa baali bakola ki baali babirwana oba okitegeera. Now even if authorities deny any connection kubanga nadde mpuliza omwogezi wa poliisi olunaku olwajjo ng'ayogerako n'abamawulire n'agamba tebanakutegeera ku nsonga eyo n'agamba ensonga za Lukwago tanazirabanako tanaba nazitegeera weebale nnyo ajjaba informinga nga amaze okufuna weebale nnyo. Now there is that denial of connection, perception, participation wonna kyannaku nnyo kubanga omuntu abeera akwatiddwa olunaku olwajjo nga bamaze okubanga bawamba omusajja oyo Elias Lukwago balooyazi bagezezzaako okuddukako ku poliisi ezabaddeawo poliisi etwala ewaka eriya mweri n'alabye omukyala ng'agamba ng'ate owa poliisi atya n'okuyingizaamu omusango yagambye nze ntidde essola kansooke neebuuze ku bakama bange twatuukawo tutyawo tegeeza ogenda ku poliisi n'ogamba bannaye gundi bamututte ojja kuwandiika bintu ebyo awo wonna byakweraliikirira nno sekanjakko gwali wano bonna it is in their duty nti Lukwago yagambye agala kusaavinga muntu n'aliibwa omupoliisi bamugamba wandika omusango naye atya okuliibwa kati buli omu atya okukola omulimu gwe webale nnyo munnamawulire reporting kamera muzigyewo muziteekaawo kati wali agenda kukola mulimu gwe ng'ate twagenda mu separation of powers essaawa zino erabika nge enafuyiziddwa etya nti mu constitution ya Uganda twacreatinga separation of institutions ne tugamba bwe tuti nti parliament erikola amateeka making law courts oba judiciary to interpret them amateeka gali kooti wano oba judiciary essiga eddala lirina okutaputa
then executive implementing amateeka ago the separation of powers nessaawa zino military actors appearing okubeera nga bali capable of acting despite pending court proceedings nga ze twalabye kati erinnya eryanyira military liyingiddemu awo kiba kitegeeza nti amateeka agamakingibwa ku parliament wali gabategagenda kubanga gakola judiciary yali badde interpreting courts yali badde interpreting through the lawyers but lawyers they can no longer now represent their clients in situations like this yekati oyinza okusooka ne weebuuza ekibuuzo Franka omulamuzi eyawadde Lukwago empapulo serving general kati ye ali kuki kuba bayinza omugamba gwe wabireese bino muntu waabwe tumanye mbuno twalabye ebbaluwa President Museveni gye yawandiise nga alagira UPDF brigade emuzimbire ennyumba omulamuzi emuzimbire ennyumba era bamubuuze oyagalawo kinaki kubanga obulamu bwe nti buli mu ki olw'omusango gw'abeesigye bamuzimbire banka abeerenga eyo tolaba ebbaluwa hopefully ebbaluwa yabadde entuufu naye nagirabye eyitaayita ku mitimbagano egimu awo kati kiba kitegeeza nti bambi ba lawyers essaawa zino they appear very very vulnerable and one of the strongest indicators bwe bulamu the health of the legal system nti kati baloya banasigala nga bali presenting abantu bwabwe naddala abali ba unpopular clients kadi nga Dr. Kanokiza Besigye n'emisango egimuteereddwako because the state is eyina byemuvunaana olaba n'okero yafuna okitegeera kati kiba kitegeeza nti tugera kutuuka akaseera nga court now ziri just symbolic nga tumanya bumanya court kale we ninga teina maanyi tekyalina maanyi oba court tezisobola political cases zibadde zigisobola because zisobola kuba twala abantu kwokero tewaliwo buzibu bwonna court nga we nkugambye waliwo twagenda mu separation of powers kiba kitegeeza nti eyina obusobozi judiciary eyina parliament erina naye kakati wano institutions zeze esatu eggwanga kwe litambulira pillars zeze esatu they have been personalized nezigenda mu nkwawe ezimu ne bakuuliita nazo okitegeera kati ebintu ng'ebyo byongera okubeera nga byennyamiriza ddala nabadde gamba mu 1908 period eya 885 ba defense lawyers opposition politicians judiciary suspected sympathizers bonna ne baba treating mu ngeri nga balinyanga abalabe ba state kakali ne saawa zino kyetuzeemu kyetulimu n'oyogerako bwogezi nti bannange Erias Lukwago bako gwe ogenda kukwatibwa twalire mu basement so ebintu ng'ebyo muganda wange bya nnaku nnyo nabadde nzijukiramuko abamanyi ebyafaayo mu 2007 Pakistan awo Pakistan yali mu bukulembeze bwa Pervez Musharraf omujjukira bulungi nnyo yes Pakistan si yeri naba Bhutto Bhutto family yeyo kati mu 2007 kyatuuka ekiseera ne bateekawo state of emergency n'ebeera ngeri declared Supreme Court judges ne abadetaining bonna abaali basingaawo ba lawyers 10,000 ne yabakwata ba association leaders ne yabakuba ne yaba imprisoninga no ba imprisoninga courts ne bazi effectively ne bazi neutralizing okitegeera nga government etagetinze nnyo ba lawyers awo kubanga they became the strongest institutional defenders of the constitution mu kaseera ako kati ne bafuuka balabe era result eyo abagijjukira obulungi bagiyita the lawyers movement mu ggwanga lya Pakistan naye gye byakkira byonna nga bevumbye era administration ya Pervez Musharraf awo yakola ki awo yakoma now ekifaananyi ekigazi kiri bwe kiti era nabadde ndaba yabadde tweet ya I think yabadde Jim Spire n'agamba kekana akali badde akaseera akatuufu akaba lawyers nabo okwerwanako kubanga abalala beerwanyeko naye nga ba lawyers bagamba rule of law kati bakutte omu kuki kubo banaalinda paka ddi okubeera nga bakola ki okubeera nga beerwanako eyo nga tuvuddeyo mbadde ngezako okukulaga obweraliikirivu bwe tulimu ng'eggwanga okubeera nga institutions zali badde zikola emirimu gyazo ku lwazo ezali badde nga process eteekingibwa bulungi nnyo tintambiwe mbeera nga nsuspectingibwa okuba nga nzizizza omusango nina okusigaza eddembe lyange constitution lyempa kubanga naawe omulala era nabadde ndaba Ibrahim Ssemujjunganda honorable former honorable n'agamba ajjukira mu
togikwata kaawo we bakwatira opposition okuva mu parliament awo naye omuntu yabassa mu drone oba yali kandiho nimboko ng'ekaaba naye otutuukidde wano ng'abantu ng'abo yamentioninza amanya gaabo n'amentioninga amanya g'ababirungi abali mu kukaaba n'ab'essaawa zino that wetuleka ebintu byonna ebibeera nga bigenda obugenzi mu maaso n'abo bennyini babikozesa okuba nga babikola ku bannayuganda nabo bajja tokesa babirozeeko that's how it has always been. Definitely. Now example ekyali recent one ya mama yamugambako muhozi is a firet buli omu myamu nonti myamu in the good books oyo ne wayogera n'agamba I believe in the Holy Trinity the Father the Son and the Mother kale sawa zino amaziga gakaboga manyi yagambye ndi senga babuuza kati kwani asinga okukyawa bano eyagamba myamu nonti patabudin anyway webale nnyo yasinga okuba omunyibwe essaawa eno awo eggwanga weriri kyannaku so okuddayo ku tweet season njagala okusomeramu ogambye tunatuukira olwaleero omukulu kubanga tuli mu kukola ekyenyanja kijja kuba kisudde jjona tuli mu kukola wano saawa zino ziweze 9 naye ebiri ku Twitter y'omukulu bibino byawandiise kuli yasobola ateekayo fuulu nengambo bafuulu kyeyi gibagenda okukwata leero anti jjukira yali yamala dde omuweereza tweet y'emu ng'agamba nti omusirusiru oyo abadde ali mu Kampala emyaka 25 tumaze ntumugjawo okitegeera Lukwago naye n'amuddiza n'amugamba bamutyanga omusiru asobola obbalwanya emyaka 25 kuba omusiru luba lunaku lumu omusiru naye emyaka 25 nga kyekikutwalidde okugjawo omusiru so olunaku olwaleero awandiise n'ateekayo ekifaananyi kya Lukwago twogera ku account eri mu mannya aga Muhoozi Kainerugaba ne Blue Tick tetumanyi oba yagirwaninga oba biki nja kwogera naye ng'obaako oba serious butuukirira yawandiise n'agamba olwaleero today I will release this idiot to police olwaleero ngenda kutta kyogere idiot omusirusiru ono muwe police omumbatuutu omugwagwa omugwagwa I have run out of diapers takyalina pampa za kusiba mugwagwa never test me again temugezangako okunkyokoza kati ng'agamba Lukwagalekerawo okuddayo mukyo kyayiza kiyizi kati agenda muta pozi yagambye adde akafuka emirundi nga 13 ng'afuka munsonyiwe nga byebiriko Twitter eyokubiri n'agamba my beloved wife Charlotte has convinced me to release the criminal Lukwago mukyala wange omulungi aŋŋambye nti omuzi w'emisango ono Lukwago criminal siyo kirwa I will release him because of my love for her. Njamutola omukwano gwe mulinako omungi. Gwe nina ku mukyala wange andagidde okuba nga nta omuzi w'emisango oyo kungwe. Nateekako ekifaananyi ky'omusajja yazanya firimu ya Yesu abantu ge balowooza nti ye Yesu. I thank my God and ancestor Jesus Christ for all the strength he has always given me throughout my life. Yebaza Yesu Kristo. Amaanyi n'obuvumu bwamuwadde mu bulamu bwe bwonna. So ozikomye ozikyakomye kuba ziba nnyingi buli dakiika 10 oba olina okukeberayo. Wazisomanga n'onyiga ne ŋŋamba nze sisoma ninda n'oŋŋamba. Tulina okukeberangayo bwe tutyo naye nga kiraga nti one for whichever reason because tetunnamanya nsonga entuufu eyakwasizza because now abantu bano ebiseera ebisinga unless otherwise bagenda okukola ekintu nga bakibaze tebakola kintu randomly kakati kitamanyi ekibalo kyabadde ki kuba in all honesty tewali musango lawyer okubanga representing a client we ngagenda kuservinga ogwo teguba nko musango teguba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority kyawo kinabadde nnindiridde era nagwe nagambyeko ne mugamba wuno waliwo ekizannyibwa ekinene eggwanga likitamanyi kizannyibwa kitambula byombi kubanga if it was about musango tewali
anti tebanna kukugamba ate wali ekyo bolaba nti ono agambye kati poliisi agenda jimu wagigamba embuki agenda recording kuba amuyise criminal kitegeeza waliwo omusango ye gw'amanyi ono gw'alina wamuyita fulu abafuulu ebyo bigambo abikozesa ku bonna okitegeera so talina kuwomboza so nagwe nagambye jjo namugamba nja kutya nnyo nga waliwo omusango ogumuguddwako era I'm so anxious okulaba police wano wagenda ogenda ku CPS kubanga ebiseera ebisinga bakuttenga abantu in terms of the kidnapping babasulanga ku zi police stations ebiseera ebisinga okitegeera tulabe naye bamute agende ekyokubiri okuddayo ko ku byobadde otandise ne Sheno ebyabamu kwadi balina amaloboozi amalala badde bagamba batya badde bagamba kano kandiba akakodyo ak'okuzimba opposition leader olwa gap erabikibwa okubanga Bobby mbu yagirekawo abutambi obumwe badde bugamba ku mutimbagano kuno kankakubi kano bayinza okugamba Zanero byayogera yabijjiibwa kuba kankube sagala abantu kuneetikka munnaye ebintu biri sensitive mulabyeko ebyo ebyalukwago tusobola obikozesa nga politics waggulu bwe tuti naye kiri munda baagala okukola omuntu owaabwe nkikudiremu baagala okukola omuntu owaabwe baagala okusuumuusa omuntu ababeera mu opposition nga bwe bakikola ku Besigye ebbanga lyonna njagala otunulire bino ebintu operation ya SFC gudde obugwi bannamawulire bavuddewo oyo omu njagala nkuba ebintu bino saagala bagambe nti Zanero leero bayabijjeewa njagala mbikube mutegeere nti si byange yakalala kaliwa so their voices nze nina okujja wano tuziclarifying voices ezo waliwo eno olaba bakoze ku road meya Lukwago bino nno bye baali bategese okukola ku president waffe mugamba mutya guys kansuubire muli bulungi nange gyendi ebigenda mu maaso wano ku media muli mu kubiraba nga Lukwago bwe yakedde okuwambibwa era ali mu basement ne muhooza ava ku tweetinga naye nze nina obuzibu n'abasajja bano nina obuzibu n'abasajja n'abakazi abaali mu opposition enkadde opposition yetukalakasa emyaka kumpi 3 nze nina obuzibu nayo okuva omusajja lwe yambuusa n'entandika okulaba ebyobufuzi bwe bitambula mu ggwanga lya Uganda nafuna obukyayi ku basajja bano so those mixed reactions ziri waliyo ezisimpathizing ngeya Semujju ngeya Nsereko n'Abannayuganda abalala ne Mwami Kyagulanyi naye yataddeyo naye waliyo ground eri egamba Katemba kati gwe analyst go tutadde ku VAR ekisokera ddala kyannaku nnyo omanyi bane ekizibu nnyo omuntu okubeera nga statements ezimu tuzoogera at the expense of obulamu bw'abantu statement gyenkoyo okuwulira mu Bannayuganda yeya bazimba Dr. Kanokiza Besigye ebbanga eryo naye singa bakuteerawo ne bagamba ntambi twagala tukuzimbe nga Besigye tukuyise mu bya Besigye byetwamuyisaamu Bannayuganda yameka basobola okuwanika omukono nti jangu munango betuyiseemu otukuba emiggo essaawa zino ng'agenda aweza myaka 2 ali mu kkomera oba okitegeera for me it beats their logic okuba nti nno bagenda okukuzimba obeere mu opposition eyo oboneebone byobonaabona ebyo byonna nga bali kubanga bekuzimba one tulina okuacceptinga nti to host or to topple government eringanga efaanaganako bwete mu kifaananyi kyeno etutwala it takes contributions of different individuals in their different capacities. It takes efforts of the politicians at hand, abira mu bina by'ebyobufuzi,
It takes the effort of the media, it takes the effort of cultural leaders, it takes the effort of religious leaders, it takes efforts of members of the society of sounding mind, of Chegera. And everyone does their part okusinzira nti zanero obanga gwe contribution yo ya platform weno kuleta dissenting voices nezogera, that is your contribution. Ero bina kyoyambyeko ekyamanyi. There is nowhere where someone can monopolize the struggle or the opposition nti ayina kubeera Kawanga Ssemwogerere. Era Kawanga yakolako kyakola nafuwa na passing akati akalala. Dr. Kanokiza Besigye najja. Dr. Kanokiza Besigye ekibeera ekikulu ky'olina nga tanakugamba muno baamukola. Ensonga ziyayimirirako zaali za Simba oba tezaali za Simba. Because now kiva kuba individuals, nzera nkubulira kino nkubulira wano nze engeri gye ndamu ebyobufuzi kisuka ku individual nti Ntambi ayimiridde mu kifaananyi oba Sakozi oba Zanero oba Mwami Kyagulanyi oba Besigye nekiddako nsonga zayimiriddeko. Kubanga ne wabeera aseeseetuse ng'avuddewo basigenda mugoberera n'ezi n'ensonga zetubeerako. Kati Dr. Kanokiza Besigye gwe bagamba nti gwe bazimbye abadde ayimiridde ku nsonga ki? Ensonga z'abadde ayimiriddeko ze zimu Mwami Kyagulanyi zayimiriddeko: enfuga, rule of law, human rights violations, obwavu, because ebitya enguzi oba kitegeera. Okukijjayo eyo nenkikomyawo ku Mwami Lukwago. Mwami Lukwago y'omu kwabo bempe ekitiibwa ennyo abataddemu buli kimu. Abataddemu buli kimu okulaba nti neggwanga lye likyuka. That is a very, very big contribution that probably some of us tunakutuwako wadde mu quota. Now to water it down, n'okikyusa eri, they are trying to create him okubeera the next opposition figure oba the next opposition leader. Kiba kyawewusa olw'ensonga Mwami Kyagulanyi mu bimu ku bigambo yatugamba nti omuntu yenna nga ali kusala opposition naye ng'alwanirira kusigala mu opposition wabeerawo obuzibu. Oba kitegeera tetulina kubeera nga the struggle is who is the next opposition leader. It would be who is the next president agenda okujja eggwanga lino okulijja wano okulitwala wali. Naye we tubeera nga tukyali mu mentality ya opposition kati bali mu creating opposition nga mindset eriko opposition tulina okugikyusa tutute eggwanga tutute obuki obukulembeze n'obuyinza oba kitegeera. So there is no way you can convince me Ntambi nti omusajja okusinziira ku what I had yesterday, that is if nga byambi byabadde bituufu okubanga yatuuse n'okukaabira eddagala lye erya pressure kubanga embeera gy'alimu si nnungi nga wokimanya emyaka n'ebirala ne bagana n'okulimuwa someone ng'ali ku migo gya ntaana gye bamututte yonna. Why would someone endure that to be made the biggest opposition figure because there is a void, and there is no void to start with. Ezo soto azikolanga anakaluluka akaggwa. The absence of Mwami Kyagulanyi in Uganda doesn't mean that he's not doing something, he's not doing anything wherever he is. And I gave you so many examples of leaders of different struggles historically. Abafuna obudde oba ne bavaawo awo ne bagenda ewalala bagendako mu exile nenga ne mu exile gye bali they are doing whatever they are doing okulaba nga ensi zaabwe zifuna okununulwa. I gave you the example of Nelson Mandela, I gave you the example of Kwame Nkrumah, I gave you the example of Ayatollah Yasok or Iran. I gave you so many examples of them. Kakati now n'abaaliwo mu biseera ebyo abantu abo nga bavuddewo bagendeko eri nga bagamba nti wakyaliwo opposition. No. But the bigger picture is systems or structures eziyimirizaawo opposition okubeera nga zifunctioninga nti Mwami Kyagulanyi niwaba taliwo nga alina obuvunaanyizibwa bwagenzeeko kwegamba nga zikyakola. Naye omuntu gwe tuli mu kubanga twagala okusiga okulula naye akulaga tasobola zikkiriza zikole. Oba kiraba nti mbabwe akava mu kalulu wano mwagala okumumobilizinga okukola grassroots nga abagaana tiyagasi nga anyooka emboko nga zikola ki nga zinyooka kuba naye tasobola kukkiriza anyone to mobilize okubanga bamujja muki mu bukulembeze. So nze nganze I debunk that nti they are just using Mwami Lukwago okumufuula the next opposition figure. No. But it is a matter of ekikolwa ekyakoleddwa kyabalabisizza nnyo kwegamba batadde enjovu mu kaveera nga tewaliwo kiddako kirala nga balina kukola kalina yulika
but there was no other way ndala yonna nze bwento wenchitwala tikyabalabisizza nnyo kyalabisizza essiga nga wegambe separation of powers okulagira ddala directly nti akati amaanyi gali katugenze mu military rule almost kakati muna abakulu we babirabye mwejjo ne bagamba now this is a blunder because politically you can blunder ni blunder wogikola and the character ey'omukulu bagituzimbidde nti today can in the morning you can say something like this in the afternoon nachijawo yenyini and it might even not be a blunder. Yes, it might be intended to show nti if this can happen to Lukwago then who else? Definitely oba kitegeera nga goyinza olowooza nti yakoze blunder kumbe yasendinze message ye so nze kiri kibeera far-fetched ekyabawakana nti tuli mu katemba yes because naffe tuba twetadde mu katu tutwagala kubeera mu opposition otubeera nga obweraliikirivu bwaffe nti principal waffe bagala kumuggyako kubeera nga tali si opposition figure w'amaanyi tuba tumukakkanyiza nnyo nti nalina kubeera mu opposition anti omanyi the way the events roll wabaddewo akatambi akabadde katambula akamwami Ssemujjuŋŋanda oba okalabyeko nga alina interview gye yabaddeko ndowooza ne Kanale ng'alinga agamba nti Bobi Wine can't lead a political party. Wakalabya akatambula kati event eyo nga yakabaawo ne kino ne kibaawo then the other dissenting voices ezitakkiriziganya na kino zisobola okubanga nazo zigamba already mwabadde mutuzalayi kati tuddeko awo what causes that awo nyini one of the biggest challenges we have abali mu kuside opposition is okwerwanisa. And it is not NUP, it is not FDC, it is not, but it bibaddengawo nzikira kwa Mike Mabike eriyo nayo ne mabega and that is something kyetuzanyira opponent waffe naberanga ate atukinako okitegeera some which he does nga kintendinze oba nga kinfluencinze some of which fabamu kyetukola mu butamanya naye nga kitukola ki nga kitukosa nga kitukuba opposition okubeera nga teyeegatta opposition okubeera nti nno owa FDC inasoka kuvaawo owa NUP akire oba owa NUP inasoka kuvaawo wa DP akikole ki akire bwe buzibu obuli awo so omu ku bantu abadde basinga olwanisa enkola eyo Ibrahim Ssemujjuŋŋanda unfortunately ate naye kikakinze up with him nekimukwata ne nayogera kyekibi kyabadde alwana Ssemujjuŋŋanda nga yakwogera statement ziri tosobola kuba na mutima mukambwe ennyo mu side eno nayo byeyogera definitely nti basoga musajja abadde abalakati mumaze okuleyinga ground ku interview wali nga mugamba ono tasobola kukulembera opposition ngate records put right Kyagulanyi might be the biggest opposition leader Uganda he is the biggest opposition leader Uganda has ever gotten sagala bagaging ku who has because nzira yokko wali everyone has done their contribution okusinzira ku time gyabadde alina sagala ranking and that this is the greatest this is the second or the third okusinzira statement no gibaka okusinzira ku number of MPs beyayingiza mutamu ye okusinzira ku expansion ya political party and it will be wrong for that Gundiyo against a person like Ssemwogerere nga constituents zali ntono mukaseera ke obo kitegera tetusobola kukozesa the same metrics remember the ngamba ono yagambye this one can't control political party eyo ngenda gendayo but chembadengezako kugamba the biggest mistake we are doing kwegezaako okurankinga our struggleists that this one has done a much better contribution than the other. It is very very wrong. Everyone is doing a contribution as so long as omuntu the principal kyatulemeddewo oba kitegeera tetusobola kwewa credit nti ono asinze ku munno nasinze ku munno nasinze ku munne ng'ekiswa tukyaganya okitema ki wansi. My point is nti opposition ebimu kubisinza okubanga bitukola obubi kwe kubanga tufunamu obumulumulu okwerwana n'okwemalamu amaanyi n'okunafuya abalala kikyamu nnyo era omu ku bantu abadde basinga okukirwana kyanneewunyisizza kyannakuwazza ng'ate naye kikakinza up with him ng'akyogedde nti Mwami Kyagulanyi tasobola kukulembera Mwami Kyagulanyi yeezimbye ye nga ye natazimba political structure or political party okubanga yetwala obuyinza era amubuusabuusa because now what is facing Mwami Kyagulanyi is the same
that first his principal Dr. Kano Kizza Besigye ono constant ono ne olukeo nako olwenchanga ntaminza imagines nga ali kusaidi opposition tactics zako edde ku mwami Dr. Kano Kizza Besigye obazi yakola kwani nize yakola ku mwami Kyagula nange zagenda okunteekako kakati kiba kizibu nyonzi na okunnafuizaawo nga naawe bakolako biki bintu byebimu so kunze much as I know he's a very critical man I like his arguments but there ndaba nga yakozemu blanda ya manyi kati blande ya sparking dissenting voices mu situation yes, era nga bagamba wiki emunga akatambika akajja nga mutubulira bino kuba nabadde mbuuza ku bulumi ensi bwe yayiseemu oba ensi bwe yalabye nga bugenda ku Lukwago n'omukyala n'ayogera why are these people speaking like this nga bo defense yaabwe beekutte katambi kase mu jjuŋŋaana nga bagamba omusajja azimbye political party for 5 years n'akola ebitebe ebiri regional no party has ever done it in Uganda n'akola diaspora chapters no political gundi opposition ebadde yabikoze all that is right byonna nga bonga balaba credit ya all that is right but where I water it down is even the principle yenyini in the question gwe tuliko okuvaayo naye ekikolo kyakoleddwa naye n'akivumirira yali badde agamba nti bano mune bagala kunzijjawo okitegeera so bali mu firimu so we have to treat issues nga we tuziraba factors ezizirimu zetulina okubeera nga tuscrutinizinga nti ekikolo ekyakoleddwa ogenda maka ga Lukwago okulinnya ebikomera okumujjayo obutamuwa ddagala pressure okumuteeka mu drone okumutwala mu basement kati wali due process kikolwa kituufu nedda naye kiba kikoleddwa ku muntu wa NRM kyo ndivayo nenkivumirira oba okitegeera so that would cut across naddala okwageza okusanitizinga the opposition but bino betulimu ebyokwerumaaluma semujju statements ziyakola zaali wrong nzivumirira but two wrongs never make a right so n'abaana ne kusaidi ya Lukwago byali mu kufacing essaawa zino otubizanyiramu ne tubibalaatiramu nti yabadde ali mu kuweebwa political capital okitegeera ekiri atabala kiri anasigadde waka that is somewhere we tuluzinza amu kuba fighters baffe ng'olumu nga tulowooza maybe bali mu karaoke maybe bali mu kwerwaza maybe bali mu kukola kinenga bayita mu bulumi gwe butasobola kubeera nga oyendiwalinga okitegeera so amaanyi gonna twali gatadde ku oli eyes on the trophy galeme kumuvaako nawe gamuvaako netandika kwerumaaluma ono takoze kino nakikoze bubi ono yakikola okukisinga oli tuba tumwongera timeline tuba tumwongera lifeline kyesaagala saawa zino so tulina kuvumirira enkola eya mwami Museveni gyatandise okubeera nga atuzaayo mu bimu ku bintu byalwanirira okuteekawo enfuga ey'amateeka 1995 constitution twagireyinga abamu ku bagiteekawo ejjajja wange owange aleka ali malumonde Professor Sempebwa yakakola constitutions mu nsi 8 okitegeera bwabiraba n'omugenzi Kanyeyihamba Edward George gyali bennyamira twamala emyaka 4 nga tuli mu kuteekateeka tuli mu kubuuza abantu twaddawo referendum okutuuka essaawa zino nga constitution bagigaddewo bali mu kukozesa lyanyi lya mmundu kikolwa kibi nnyo era differencinga ku bbaluwa oba atiko wagirabye eya Winnie Byanyima gye yakoze olunaku olwajjo ng'avumirira ne sekuvumirira yonna konna okwengeri eno naye nga the big picture mu nsonga za Lukwago ze nsonga za Dr. Kano Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye yagenze n'abateekamu yabataddemu bakiyita batya stapulia anaki yabataddemu awo yabatadde ekyuma mu nnyindo eyo application singa ogisoma eyo gye badde batereddeko General Muhoozi Kainerugaba ne officers awo abalala okuba nti no bakidinappinga bukidinappinzi Dr. Kano Kizza Besigye nobedi lutalo okubajja Kenya omanyi kasita obeera nga oyina process gye wakola obubi mu mateeka kino kifa ekyo olaba nti abasajja ab'amateeka ajja n'akusomera rights zo zonna naga mukulu ntambi you have a right to remain anything you say singa otokyalingibwa singa okola ki kabaka aweddemu tegeeza kati ne Lukwago bye bamukozeeko with all the evidence tewaba kibagenda mukola kirala abatalina musango mateeka mu nsi eri ideal because Katonda mu Uganda munnaye bakulaga byonna oyinza okubanga n'omusango toyina naye ne bakola buli kimu kye bakoze ne bakasuka ne mu kkomera ne bakumma n'omulamuzi okumulaba for the next 2 years or 3 kale tugende ku kirala tugende ku nsonga za
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Tugende ku nsonga eza Gashumba. Ensonga ya Gashumba. Gashumba yagambye atamali ngumu wange. Kubanga if I was him I would pick a phone okubire Gashumba. Anyway. Okitegera. Nali mubuuzizza. Sogera muwandikira. Yes, ngenda muwandikira. Omunyonnyola. Ngenda munyonnyola. Kati ngenda muwandikira nga CDF. Ngenda muwandikira nga CDF. Kati simuwandikira nga chairman wange. Nera kyali chairman. No, kuba sikyali mukulembeze mu PRU. Ne oli member. Ate ndi member wa. No, ndi member wa. No, kugambye ngenda muwandikira nga CDF. Gashumba okumujjako ku kifo ky'abaddeko kirabika ng'ekyamulumye. Kuba oli abakiyamaaniwo solonga ziwe member. Oba olina obukulembeze oba tolina. Ekyo kimu. Kati yagamba amuwandikira nga CDF singa kiyamaaniwe ye tali member wa PRU. Kale ekyo tukitadde wali. Then akatambi kayogerako ke kali kensoso okukuba akogamba nti bajja kuleeta M23 ne Banyarwanda bujukira ku bintu bya Dr. Muganga. Akatambi ako ne kakomawo. Gashumba claims that statement is old 3 years ago. Yeah. Gwe owa VAR. If somebody made a statement 10 years ago. Si tebagamba to musango teguvunda. Ateguvunda. Kati ye lwaki defense ye agamba because ekyo yakikola myaka 3 emabega tekina muvunaanibwako. Ekisokera ddala ensonga za Gashumba za standing ako ezamwogeza ebintu ya M23. Zimu ku nsonga eziri very sensitive zetuli mu kudiringa nazo ng'eggwanga ezijjuddemu ebyobufuzi ebiyitirivu ennyo naddala ku nsi ebbiri ey'Arwanda n'eggwanga erya Uganda. Kyobalaba nti we yabyogera President Museveni ndowooza yatekinga initiative nga bamwandikidde n'amabaluwa n'amusamoninga ne babyogera. Kati ebyo byo biyinza obutatuuka eno mu sayidi y'amateeka eno for the sensitivity ebizirimu. But Frank Gashumba ngenda mutwala mu ttuluba lyerimu n'erya speaker aliko both n'eri omukyala minister w'ebya yali minister wa health Diana yani Acheng. Dr. Jena Acheng. Sigamu bawadde ku Central Executive Committee. Be bawadde. Tuli mu mbeera eya PRU structure. PRU structure. Tuli mu mbeera eya political volatility. Ntambika tegeeza kyako. Tuli mu chaos ey'amaanyi ennyo ye structure gy'olina. Edabika yeeno. Now basomero ka bali ku Central Executive Committee awo. Mangu. Kiro bakiwanuka wuyo mulabako gwe bawadde. Ndabako Balamu, ndabako ono yetu. Eyo yenkadde yempya. Oba yenkadde. Ndabako Toyota, Thomas Tewesombuwa. Ndabako Alan Kasujja. Tewesombuwa. Omanyi lwaki tewesombuwa? Now, osoma cabinet eyo, whichever. Nga tulina ne cabinet Museveni gye yakalonda ey'eggwanga. Enebere ematalinga ki? What are their roles? Anti bo bakugamba in the structure of PRU. PRU obuzo omuntu wa PRU yakugamba nti PRU is a what? A movement. Not a movement. It is a civic organization. Okitegeera. In the morning they tell you PRU is a civic organization. At lunch time they tell you that PRU tulina ba MPs, tulina bachi, which makes it a political party. So yes. Where it doesn't favor them, it has a secretary general. Yes. Where it doesn't favor them, it is a civic group. Where it favors them, it is a political group. Okitegeera. So yeyembere y'ebyobufuzi eri volatile gye tulimu and taking out embere ya total confusion. Kubanze nkubuuza webere erondeddwa bagidelegatinga kukola ki? Enkadde badde ekola ki? Anti kyekyo ebadde eyogera yajja nebalangirira ne speaker ninga ikola mirimu ki gye badde ekola ku lw'eggwanga simanyi kyekyo nkugamba. So waliwo ebintu ebimu ebibeerawo mu ggwanga
nga bya kututeeka mu mbeera ya to be confused era kiba kyabwewusa nnyo okubanga tugenda kubiwa obudde bungi nnyo kubanga tuba tuplayinga mu script yaabwe kati Kashumba weya rolo gy'abadde alina eya vice president central n'akola ki n'ayogera kuki songa nyingi zayogerako eziri mu nga wogamba nti bakutte ne bawa minister ne namere wa minister local government tumanya mbu no designations zino ze bino bino sende yo musolo yeno abapiero ya balondebwa bakola ki kati gwe kye kyamunyiziza ani Gashumba okutandika ogamba mbu nno yes olisi kiyamaniwe segate kibaddeko interest kye kiba kimunyiziza there is no interest eriawo maybe for abalowooza nti tugendera wano transition happening era wano nti omukulu yagenda okukwata obuyinza eyinza okuleka wabweru interest yakugamba kiguma yeddako tulinamu essuubi kiguma azange ente eri ku kyoto kyovola nti buli be bawaawo akafaawo bakuba amaviivi nalabyo both speaker nagaba nange sikulabanga webale nnyo webalire ddala naye nga namba 3 wa ggwanga ali mu kwebaza namba 2 mu mukaaga w'eggwanga andi mpapula asobola okuba namba 3 kituufu naye tukkirize nti eggwanga lyonna eggwanga litunulidde transition we have been in a transition for the past tetusobola kulifuga tutyo kyola ndi mu kulaga the total breakdown zero confusion ojukira tugenda mu kalulu nobody mawe yaja nakola statement agamba people going to vote fetulina wano DF ani that is where the next president will come from kitegeza fenna nga abantu we cannot have a government within a government chengezawo kugamba a waiting one no waiting one yebere opposition that is according to the gundi egwanga yes kati abantu tuli mu political upheaval okitegeera kyola anti Gashumba yatusa nakola statement ya I don't know if you watched the whole show. I didn't watch. But waliwo ka party akamu abantu tuza bakalabe Gashumba we yagambidde kuba yadda ino obusungu. Agamba abantu abamu befula ab'ekitalo. Bafula ab'ekitalo naye bajja kufa. Ngaliko principle. Aze ko ekolero by'enkoko. Nga takikkiriza nno bamamudde omukono mu kibya. Nga takikkiriza. Naye kugambi abo bona bali mu kulondebwa. Bo kibali mu kufaako nti singa obukulembeze bukyukira wano fa abakolaki fa abakiri mu kintu naye nga ate waliwo n'abadde balina endowooza eyo wabadde Secretary General mu Luganda y'abaani Saabawandiisi ng'ebigambo byayogerako obwogezi n'amaanyi gabadde ayogeza kati essaawa zino ali ttale so Mwami Muhoozi Kayine Lugaba banagenda ba confusing paka. Secretary General yade akakola interview kabona mawanga weekend namba. Nga yanyonyola yagamba ono amongo yakola tia ono namukuba kagula namumala yono ne mukuba nono ne yamulaga nti gweva waawo. Na ebintu twagenzo kera ku macha nge yakuba abantu bonna. So tuli mu political uncertainty that eggwanga telisobola kufugibwa that kind of environment of political uncertainty. Eggwanga libeerako structure president abeera alondeddwa agenda kulonda cabinet egenda okubanga ekola emirimu egenda okubeera nga ewa budget kulase wirina okubeera nga kati we mujjamu a cabinet within a cabinet kibeera kitweraliikiriza ne direction y'eggwanga ligenda okubeera nga litwala so Gashumba wayogereddawo n'agamba kati ebbaluwa sigenda kugimwandiikiranga wa PLU ngenda kugimwandiikiranga wa CDF ate kakati luli namugamba koko kugamba all that yamaliriza agamba lumu ogenda funa amawulire gano weewuunye ensi eno ojje weewuunye ogambe Mukama Katonda kati Bagashumba essuubi ly'abantu mu Uganda empya liri waggulu nnyo nti baagala kubukana mu bunsi kulituuka mu butuusi awo tuli naye nga ate waliwo ffe abali ku sayidi eno etakkiriziganya n'ekyo waliwo abali mu transition nga bagamba yaddaka wano neffe twagala yena alibeera zzeeko tugoberere amateeka g'eggwanga kyetwagala ffe abamu okay akatambika liruddawa akatambika akana John chapter 10 verse 10 egamba the devil came to steal to kill and destroy but Jesus ngemalayo musoro it is the same
but Jesus came that you may have life and have it in abundance. Nti naye Yesu ye yajja n'ava mu ntebe ye waggulu ewa Katonda n'ajja mu nsi muno nti ofune obulamu bweyagaza. Nantumwe nyabo Miss Uganda ekitiibwa Katonda yakikuwa kati sitaani eri mu kukikubako ng'otwala ebintu ebyomusajja gwe kennyini yakwagala n'omwagala n'omwanjulira bazadde bo ekyobuswavu ekisimbayo ne maama n'akwerekera mujje mutwale ebintu bye. Mbasabira Katonda atalimwa ate Katonda asonyiwa nti ye yajja mufune obulamu bweyagaza. Temujja kweyagalira mu bintu by'omusajja ng'ali eyo akaaba akokoloma ab'enganda ze balumwa simanyi oba mubadde mulina omwana oba nedda naye omubufumbo mubaamu bangi obufumbo tebuba bw'abantu babiri mubufumbo Kano Edith akyali Kano oba yalinye ddala? I think she's still a Kano. Tubadde twamumanyira nnyo wali mu anti-corruption kati simanyi kyaliko naye nagenza okuddamu mulaba ng'ayingidde mu nsonga z'obufumbo. Buno obufumbo bagiyita divorce bagiyita ki? Eya Miss Uganda gwe abadde abigoberera. Bagenda mu bufumbo bwennyini obuli institutionalized obuli legalized. Naye ng'abantu bafuna ebizibu bonna nibalaba ndowooza nga kye bakozeeko kimala. Miss Uganda n'anobamu which is very normal. I don't know why people ebintu ebimu babifuula amawulire. Abantu okuseparating it can even be after the wedding tomorrow. Nogamba sisobola kuba na muntu ono. It normalized separating. Yes, I normalized it. So for you call it very normal. Definitely. It would be very normal for one's sanity. And I think abantu bayitusana ku bino bena to be exposing themselves mu mawulire okitegeera. Naye nze jala kutandikira abantu abasookera ddala ku nsonga zonna nge zifanagalako eza Nantumbwe ez'abantu balala bonna abafumbo naddala nga balina kumanya. Ensobi gye tusooka okukola ffenna kwe kuteeka ensonga zaffe mu bantu. Okitegeera. Bwe tuziteeka mu bantu nga twagala okuba pleasinga, twagala okubasanyusa. Singa olaba video Nantumbwe gy'akadde okuteekayo eraga bwabadde bali basula. Kandabeko. Kakito wakansindikidde. Eyo TV ne ku studio ya Shalom sijayina. Oli omuwala yani Faiza abagambye bamutyanga muyina kitchen eringa laba chemistry lab toy nga kalina ka corridor. Why would you expose that really? Naye Miss Uganda obuliri pasi bichi. There was no need of trying to bring out something like that because at the end of the day they are going to put it against you or chiraba. But then you're fighting. Bade mu single room. Asi single room. Mulimu ebisenge bibi, mulimu ebisenge bisulwamu bibiri. Ekyabwe kikino n'ekyabagenyi kiri okirabi. Okitegeera. Mbadde ntandikidde wali nonzijayo. Nti ensobi gye tusooka okukola ffenna bwe bufumbo okubulowoozesa mbu nno busukka kufa ababiri. Bwansi bwa public. Kati any dispute ejjawo biya bigenda ku mawulire, biya bigenda ku social media. Bwe bigenda ku social media then you lose it. Because buli mwa balwana kusigaza linnya. Ensonga ezo wezabeererawo zonna omuwala yali asirise. Sitera yali asirise. Nga asirise nenga side y'omusajja epushinga nnyo nga inaneba influencers besasula ssente. Ensonga zino kugamba ensi zonna zimanyanga ye bayawukanye. Kano yabiyingiriddemu. Kyenjagala okubuuza. So simanyi oba alina oluganda ku side y'omwami maybe. Ayinza oba alina oluganda ku side y'omwami. Navaayo n'agamba Stella yabba ebintu ew'omusajja ng'anobayo. Wabyogera Stella naye mu kwewozaako amaliriza atadde ki? Atadde video. So obutambi kirala kiwulikika bulala. Atadde video eraga we baali basula. Essaawa zino Stella ate bali mu kumukuba nnyo okumugamba nti ku level ko wali n'ekyokubiri embaga gye mwakola y'obukadde 8 mugikola mutya nga mwali musula mukyapangisa n'okupangisa nga musula bubi we muti. Nekirala abantu bali mu kugamba Stella agenda okulerizinga eyo video kitegeeza agirecordinga ng'anoba n'agitereka yali amanyi bagenda kumulumba. Yali amanyi omuntu gwadiringa naye. Kuba mukazi waaba akumanyi. Yali amanyi gwadiringa naye era nga akaseera kana akalinze.
okitegeera naye alabye maama oba maama muto oba maama Nakalema kyonna kyali kusaidiyo omulenzi nga naye avuddeyo nga talina kirala kyakola basebo bwe balaga ennyumba yo we batyo then tosobola kudda mu public ndi omukazi yabba ebintu kuba ennyumba teyali mu bintu ekibuuzo ekyebuuzibwa nti ayisobola okubeera nga yagirikodinga naye yamala okurikodinga essimu n'agizza wali talina bye yatwala yasooka n'alikodinga then n'amala nabba simanyi I'm just being open-minded just being open-minded kitegeeza by the time we are recording she was in the room by herself yes okitegeera kitegeeza omwami teyaliiwo kuba mu video tetumulabyemu kasitera ayinza okubanga yagirikodinga n'amala nabba n'agamba kasitobujulizi mbulira Stella video nabyo sibirabye achi madegenda okugamba nti Stella mugezi nnyo kuba kati omuntu ng'oli critical ng'olowooza ng'ova kuwulira video ya maama Nakalema ng'ayogera nga yebabbye omusajja ebintu n'otunuulira n'ennyumba bebakubyemu obutandaalo bwa plastic paasene zino ezitookerwako obutanda nga wewabulabye kikuwa impression nti wabaddewo kyamaanyi kyakubbibwa okitegeera ddala nga ayogedde kano mulamba alabye ku bintu okitegeera ddala wabaawo kyokubba kati Stella yaawo abaabalimu naye Stella akakase yennyumba kuba okusinziira ku mbaga embaga yali yagamba kati abantu kye bali they are comparing Stella la recording ennyumba ye n'agiwayiriza omusajja you cannot atasobola kuteeka yate yiye ku glamour gwe mumanyi the glamour queen nga waali kati ali mu kuswaza musajja timulayo nali nsulanga embwa so justifying lwaki ba falling out yali aze ku business ase business nembo omusajja yamulimba nti olumala embaga bwetuti nakuzimbira dda amaka gali eyo muyenga ngana amaka wagakweka nga kati omukazi n'aligamba yike kati munaye nga tebi moving on naye nga bintu bibiri like there is a lot of dysfunction and breakdown of relationships and marriage kyovula nti abantu generation ene eddako abantu abanaawasa eyinza n'obutawera 10% eyinza obutawera bintu binnya ebi breakings kutandikira ddala ku commercialization of marriage genda mu kukyala sente ezimalizibwa mu kukyala kubanga kwanjula obukadde 3 ku 5 ogende ku kwanjula biliyoni ng'emu obukadde 8 buli awo mugende ku mbaga mugenda okuvaawo mu gundi eze 3 na muli mu sente empitirivu ennyo otadde mu mukyala omaze okuteeka mu mukyala muzadde omwana temunaako muzaala myezi 3 omukyala n'atandikirawo simanyi gender revealing party simanyi biki mumaze omuzaala his first tooth simanyi bikyakudde erinnya erisooka mukozi obubaga okitegeera kati ne mumalirizanga because generation yaffe oba tetubuuliriddwa kimala kugamba obaddewo gap eri awo tugenda ogenda mu institutions zino ez'obufumbo naki nga waliwo gap waliwo vacuum nene nnyo ey'okufiiringa etakola ki etaliiwo ne bubeera nga abagenda obbweyagaliramu batono abaguruumingiddwa ku buvunaanyizibwa obwo nga batono n'abaguruuminga tebakyaliwo essaawa zino senga zaniro bagamba otwala omwana waawo mulire wa ssenga oba ewaani muli oweesikamu okitegeera because bingi ebikyuse maybe olumu financial difficulties kusayiri gyogenda okumutwala maybe omwana wo omwagala nnyo katika kibiri tuyagala akuveeko bingi nnyo kati nebicreatinga generation eno egenda okubeera nga tegenda beera prepared nnyo for that institution of generation egenda osinga olemererwa obufumbo oba style egenda osinga kasita otandika ebyo ebyo nanti genda revealing party buli family eri mukola ebyo ebintu byaka tesobola kusaba ebinga nabadde mpulira ye Haji Bakaluba n'agamba omusajja yenna atiitirira omukazi kwe kumugoba oba mulemereddwa omusajja olina kuba solid nodda okutitirira kwali baddaawo okutitirira kwali baddaawo nga kwegamanga kwa ddala omukulu oli akola gender revealing party nga amwenyamwenyamu nedda mulimu ababikola nga biri genuine waliwo kategori yaabo sagala tubajje mu picture wali abazadde abamu nga they have their money nga buli kimba kikolera omwana waabwe out of love niwabeerawo n'abakola ebintu ebyo olumu kwagala okukakasa kati abali mu butaala bali mu glamour bali mu kiye nga buli kimu kyakola kati wali twajidda bino ebintu bya simanyi plate loud simanyi Netflix simanyi bikoze bitya kati olagenda okukola ekintu ng'amanyi kakati nayo milioni zange 3 eza streaming company ng'eri kakati kanteekemu wano kwegamba obulamu obwo ne babeera nga babufekinze okwenkanaawo ebyaddala kkiriza obagana it can just be a matter of time nga kikoze eki nga kiyiise there is no way you can convince ntambi nti nsobola okukola embaga y'obukadde 8 nga sinnazimba tekisoboka ekyo awo at least omuntu alinda oba
n'agamba tomwagala bwagazi tani okukola embaga y'obukadde olunaana oba biliyoni emu nga Ntambi bakyamanja bakyankonkona ekyo mu logic yange tekikola ki ekirimu ne mulimu Ntambi is not loving definitely is not ebisingo jo weebuuze ndowooza ku bitundu nga 9 ku buli 10 abawala bebagala ebintu ebyo teri musajja abyagala ne sometimes obikola as proof of seal of love proof of love okikole kiveewo ninga tewali yagadde omuli amala okubikola amabanja egakuyitirako bakukyawa era bamala ne bakukyawa Ntambi yagamba nga nze sinnaba kuzimba teri bintu ebyo bamukyayira wali naye life is better kati baba kazi mukama yabakola nga kyoba tolina kyababanja kyoba tolina kyakola ki kyoba tolina mukolera kyabanja omala omukolera kino nga ademandinga kino omala omukolera kino bo mukama abato yabakola nzera advice yokwekyawayo njijja ku Ntambi okola okukyala n'okubanja okwanjula n'okola okwanjula embaga nefuuka nga buli we muyingira mu buliri kyaka basajja gwe tonjagala wakoma kwanjula toyagala kuntwala mu kyaki toyagala kutukuza bufumu nobeerako eyo pressure olugimala ennyumba omala ennyumba kirala olumala ekyo tomposti omugulire emmotoka naga tompadde mafuta nafuna akabogoza namu amafuta ge 10 ebya July kati abakazi olina okubanga obastadinze nnyo okutuuka ekiseera n'okutegeera nti olina kudra olina vuga kikyo gwe ng'omuntu kati Bukenya yagenda n'agwa mu level maybe mwatadya yakwana mu bracket maybe yakasuka wadi mu saako etalina kuba yiye ekyatukise ku Bukenya kyekyatuukanga ku musajjawo Bruno Betty Bruno Betty ate kiwato kitiitibwa kyali kyamaanyi kyekyo yali akola ludda we w'amaanyi okujja ono mwala nayo ex-Miss Uganda mulimu si mulimu but status y'amaanyi nnyo nti alina erinnya ly'amaanyi okusinga ery'omusajja ne status socialite biki ebyo byanjawulo n'omuwala class mwali n'ebidimandingibwa abantu ng'abo ne company gya keeping yaba Mami Deb kati bajjirwa Mami Deb alina oyo omusajja simanyi ekirivu yani my husband ebyo webityo bo bakola sente zaabwe ziri awo manyi waliwo olumu woba n'emikwano nga girina nnyo nga gwe gikulowoosa nti tokola oba oli bubi okitegeera bibabeeramu tulina okuplanning okugenda simanyi eruddawa vacation eruddawa ebikoze ebitya eruddawa kati sometimes oba nga teweegendereza nnyo basobola okukutomeza gwe n'olabanga Ntambi bambi talina nakyakola kumbe olina kyokola naye oyimiridde wakyamu oyimiridde wakyamu n'okwegeraageranya kuno wabirewo abantu abamu munnaye nga balina emikisa gyabwe bakolamuko whichever bazikola batyo babaziko nga weeziri kati gwe ne zikusa ku pressure n'ossa musajja wo ku pressure nga oyagala kukolera nga bye bakolera mukyala gundi ebyo ebimu ku bintu ebisinza okubeera nga bikola ki bitabula abakyala abo okitegeera naye simanyi sitera kubigwerawa simanyi oba dating yabwe yali etya in the first place oba betegeera ekimala oba sitera bamulimba mu kumulimba wano agenda okulaba nga ebintu tebikola ki tebimaterializing oba tebituuka oba n'abako ne beyasanga mu bufumbo nga byezuulira n'azuula nti bannange ebigere byakola ki byantunda kubanga Kano Nakalema yagambye sitera yajja ne maama we ne babba ne batikka batwala buli kimu ne bakitikka naye tuba tugaye baatikka naye gwe byolabye mu nnyumba eyo sentiment ya buli kimu tekwatagana na diri eryo sitera wadde newankubadde ki naye obbakyawo zanero obbakyawo muganda wange nga n'emmotoka yennyini Lexus ebadde ya sitera nga mami gyabadde avuga Ntambi ye Shakibu byawedde bitya walabyeko akantu ako byawedde bitya ndowooza olabye twogeddeko ebyobutaala Shakibu amukyaye oba yekyaye anti obuzibu obuliwo kyo kyenkugambye nti twatuuka akaseera nga relationship zo tezikyali zaffe za social media z'abantu kubanga mu 2024 instance yasooka gye twalowooza nti ddala yali yaddala yamaliriza bakoze eki baddinganye naye nga baddinganye maybe omu ku bo nga atya backlash mu bantu kugamba ne batuuka nga muli awo naye nga ekinyusi kiri kyavaawo nalabye nga essimu gye wakuba ezeemu etambula nnyo omukulu agamba nze njagala kuzaala omukodaasiri biki byonna tavaako waddeko kati ate muntu y'omu yaddayo ono yali abikyusizza ebyo byonna okitegeera kati kyenkugamba nti obuzibu bonna obuli we butandikira abantu ba partners baffe tubafunira nsi kyobalaba nti tufuna ebizibu mu maka
bimaliriza nsi omusango yegusala nti mirembe n'ensambya nsi etudde mu nsonga zammwe ono naleeta bino naleeta bino ebyo byonna kugamba byannaku naye ng'omuntu ebyaddala idea lewe kyali badde ebimu ku bintu abantu byebandikiipinze nga biri very sacred byali badde bintu between you and your partner kubanga okwawukana kugenda bawo conflict nga kugenda kubeerawo ng'abantu ababeera awamu naye imagine nga buli kibeerawo kimaliza kiri mu mpapula z'amawulire kimaliza kiri ku social media n'abantu abatakumanyi bali mu kidiscussinga oba okitegeera kyannaku nnyo tulina okuddayo ku nnono ekitakyasoboka omuntu bamunyizaako mu buliri n'akolerezawo live n'avuma omusajja oba n'avuma mukazi we before you know nga comment section ekutta omuliro naye nga wotunulamu ko ng'omaliriza n'ogamba oba nakola kyaki bano abantu do they even care nabo balina ebizibu byabwe kakati awo generation yaffe weefiiridde ate nga kiyinza okubeera ekizibu okuddayo bazadde baffe we baali bajjajja baffe we baali tovula abaana bagenze mu bintu ebiralalala ne bagenda mu bisiike ne bagenda ludda wa ne beetamwa wano nandibadde nsaba omukulembeze wa NUP akomewo eka nze njagala ndabe mwami Museveni kyasobola okukola ng'okigereza ku munno mwami Muwanga Kivumbi bamuttira abantu 10 abantu baali balowooza nti Muwanga Kivumbi agenda kudduka mu ggwanga yagamba sigenda kudduka mu ggwanga sasse bantu kati ne Kyagulanyi akomewo abeere mu kkomera Kyagulanyi yakola ki njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola bino si bya muntu gamba nti ekibuuzo omanyi debate eno ya Lord Mayor nga tumaliriza debate eno ya Lord Mayor okutwalibwa mu basement eva wabeerawo there is no news esobola otambula nga Kyagulanyi taliiko kati obutambi bwazeemu ne butambula nalabyeko akamunyagwa nga Kasuku amubuuza ndowooza olabye omusajja ali mutuufu okuyitamu koyana nti naye kati kaleera kati noono naye yagamba Kyagulanyi akomewo kati oba VAR yawo we tuli okukomawo kati kibeeranga omanyi tuli abantu balina ebintu byebamisinga bingi nnyo ensi essaawa zino weetambula ne weeri eri very mobile okitegeera tulina eggwanga lya Cameroon omukulembeze waayo Paulo Biya myaka 93 92 one of those alifugira France alifugira bweru wa ggwanga Switzerland olumwe France olumwe ku kitanda olumwe okitegeera ebyo ebintu mbuno omuntu alina beera station nti ali magere okakase mbuno wali mu ggwanga tebikyakola okitegeera omuntu asobola okubeera gyali yonna as long as ba building institutions structures baz building ne zikkatira kisizinga nti no olina malala presence ye era ndowooza absence ya mwami Kyagulanyi egenda kubeera reflection ya maanyi nnyo moving forward ndola ku bibiina by'ebyobufuzi naye nga we naguzimbe muba muzimba nga azimbulula mba muzimba nga azimbulula naye okuddamu lulume bayiga n'abantu abafaanaganyako endowooza eyo nti mwami Kyagulanyi alina kubeerawo ebintu bitambule naye nga namwe muli ku olulowoozebwa nti lwa opposition kiba kyannaku kuba kiddayo buli we naggambye nti okusiga okula mwami Museveni kiba kijjaba kya buli azaamaanyi okutikka obuvunaanyizibwa omuntu omunti yono Dr. Kanokiza Besigye gwe tusindise era Dr. Kanokiza Besigye mu bimu ku bintu benali njagala bye yali akola ennyo to awaken buli munnayuganda waali that you can contribute era weba staging ebintu ebyo bya walk to work ndinawo trader akolera either ku dduuka erirya otaligula kigenda kusaka government mu ngeri eno oba okoze contribution eyo bamugenda bamiza amakiro beko bakola ki bebakola awakening everyone tulina civic organizations ezibaddewo tulina ba religious leaders ba cultural leaders bani buli omu tewaliwo struggle n'emu yali egguse ng'amaanyi gali mu muntu obuvunaanyizibwa nga buli mu muntu omukebere civil rights movement y'eggwanga lya America ba Martin Luther King baaliwo ba Malcolm X bajja bani bona you come do your contribution, others also do your contribution wherever you are, but personalizing and trying to monopolize the whole struggle mu muntu omu bw'aba taliiwo ne mumuddako nti kati oyo takoze oba kati oyo akooyo oba kati oyo yatya kati oba oyo banne yabaleka to the dead nedda mwabasigaddewo namwe musobola contributinga namwe mugamba muli ku cause ye definitely era kyandibadde na kyamaanyi nnyo nti kale
Mami Kyagulanyi abadde amaamidde opposition nga tabalese ku thrivinga. Kale kachumuyin. Kati ffe tuliwo. You take on. But wetu siwe kibeera. Tumalirize ne gundi. Saha, ebya Saha na Aruna. Byawedde bitya. Aruna waliwo video wano gye mbadde nfunyeeko. Eya munywanyiwe. Aruna mu Haji Kitoke. Yes. Nga yagamba ki. Video eyo bali eri wangitadde wa. Video eyo bwebebuze nga tugireka. Tugireka naye context ebadde nti Haji Kitoke agambye. Ensonga z'abanywanyi babiri. Nenga nsubira aliko omu Kasolo. Okubeera nga zaava mu January okutuuka eno gye tuli mu gw'omukaaga. Waliwo gap ey'amaanyi yalekebwawo oba yaleetebwawo bannaffe abatwalaganya Federation. Bwe bali badde babayita dda. Era nga olukonkono naluteekamu Eddie Kenzo, president wa UNMF, ne administration yonna bashiba baani. Ekyennaku kiri bwe kiti. Omuntu yenna believinga. Kino bane nzize nkyogera emirundi mingi naye abantu tebalaba shena abamu ndowooza oba sikyo nga balina life span ntono. Tewaliwo institution, tewaliwo music industry yonna mu nsi. Yali ebaddewo ng'ebizibu by'abayimbi. Abayimbi babyemalira. Teriiwo. Abayimbi tebeefuga. Kyovula banene omusajja twagezaako kati leero ataddeyo. In fact bali bampita n'okumpita kansome ebbaluwa eno. Baleese management organization simanyi system biki. Manager Beta yali yansindikira sisobodde kujja nansaasira mbadde n'oweereza eggwanga. Baleese ekyuma. Waawa no. Better for what? Martin Better, huh? Dear industry captain, Babse captain, you are cordially invited to attend the UNMF Extraordinary General Assembly scheduled as follows. In take out date in H4. Theme: Understanding the copyright law as amended and the copyright management system as an effective tool in royalty collection. This timely engagement will bring together leaders. Initiative teyali badde mbi. But kyembadde okuzimbira abayimbi we bakirowooza ko mutwe gwabwe nti bagenda kufuna obukulembeze beeronde ng'omuyimbi yakulembera waggulu nti kigenda kutereza industry baali beerimba olw'ensonga nti ebintu ebyali badde bitereza industry byali badde biviira ddala wali mu policies government zeereese policies ezo nga ziri backed up by the statutory laws. Okitegeera nemba wa example nembagamba ensonga lwaki sports ayawukana ku music. The sports bamuterawo etteeka. That is I think the National Sports Act. Libaka amendinga ono Jojjuzi 2024 bali amending. National Sports Act nga yeteekawo negamba nti buli sports gundi yonna yonna ejja kubeera n'obukulembeze ojja beera ne to federate. Nolabanga mu football association yayo. Yes. Then they come to National Council. Yes. Nolaba nti nonga mu mupiira nti association ziri mu ggwanga za federatinga waggulu ne zifuna obukulembeze bode emu ya FUFA. Ne bagamba tujja kwerondanga bwe tuti. Ne bagamba anabeeraziza omusango gwonna disciplinary committee weeri. Era buli resolution ebeera evudde mu disciplinary committee wejjanga erumye nti omuzannyi kigobo mpaayo awo abaliko abali mu Uganda. Ani aliko? Alan Okero. Katumugereze ng'akyaliko. Twanabeera asiwusa empisa ne yamuvunaana nti myezi 5 resolution neeyita, that will be it. Because etteeka libawo obuvuna kyandibadde kizibu nti omu artist omulala politician. Ulira Federation ulira nti etteeka we libeera lifulumye liba lifulumye tosobola kudduka walala. Weba teyaku SCV envumbo ntegenda kuzannya okumala emyezi 6 tewali alisazaamu kubanga etteeka libawo obuyinza obwo. Kati wano ffe mu music obuzibu obwaliwo twakola associations ezo naye federation nelibeera linnya bunnya nga tetulina maanyi gano aga statutory gano nti yayimbye oluyimba oluwemula ogenda lukuba wano tekisoboka ng'oyitira mu tteeka ki tekisoboka. Kyobola bwe ogenda okuwulira nga waliwo abeewadde obuvunaanyizibwa olumu oba cultural leader yagambye kati mudamu kuba nnyimba ezo ku station zange olumu UCC nevaayo gwe tokubaaninze gw'omwana gundi naye nga tewaliwo naye ogenda okulaba oluyimba lwe babaaninga olwo lwa peva mu kirabu lukuba bulungi nnyo essaawa zino abantu ne badigidda. Okiraba
nti unless nga music industry baji creating ebintu ngebiri mu sports ne batukolera etteeka ne bagamba nti federation webeerawo nga president alondeddwa buli muyimbi yenna oboyagala oba toyagala olina okufoolinga anda be bakutwala naye saawa zino federation president yennyini gwe bayisaamu eggaali buli kukya zizabafana abadde amulemeddeko emyezi ng'ebiri mu mupiira waliwo omuntu asobola okuyisaamu magogo ng'akyaguzanyi era Mike Mutyaba abamugira bali bweru waagwo oba kitegeera kubanga amateeka wano gasobola okubeera nga gabakwata nti basiiwuuse ki basiiwuuse empisa n'olwensonga eyo nti kiba kya buli azaamanya na butamanya eri Hajaruna Mubiru okuwa obuvunaanyizibwa obwo oba okunenya bannaffe abo nti tebakola mulimu naye ng'ebyaddala tebalina tools z'amateeka zisobola kubeera nga zituuza abantu bano okubagamba nti ekimala kimala tusazeewo bwe tuti tekisoboka. Okay, wetu adoonako olwaleero okujjukizaako bannaffe balanga tulina kubeera nga tumaliriza bagende ku Biva Organic and Natural Health Products. Dr. Richard Senjobe waali okubeera nga abajjanja ku ndwadde ez'enjawulo olina pressure olina sukaali abaana abatendwadde zaabwe muzimanyi bulungi tebagwako ndwadde abantu abakulu abaami abakyala ensonga zammwe ez'omu kisenge mugende mubeere nga mufuna okujjanjabibwa okw'ekikugu nga bakozesa butonde kuba ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo basanga basalizawo Emmengo okuliraana Masengere ng'oyambisaawo okutte ekkubo lye bayita ham mu Kasaro lye batundira omwenge omuganda ekizimbe kya green ne white ojja kubeera basanzeyo abakugu bakuwe consultancy bakujjanjabe ate bakulondole paka wootereera Dr. Richard Senjobe ne Biva Organic. Kale, we out.